Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwena ba following Fadi TV ugine mbebaza nebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga kitalo waliwo Sekala asangiddwa nga afiiridde mbuliri ngenda kumpi kutusaka mu ggwanga ya Saudi Arabia so nga tune byakyabazinga wa Busoga ne Mwama Jovia ine bantu Jovia Mutesi bikutti wansi ne waggulu balance okubanga batambuza information iti bano bayawukanye ngina kwambi kutusa ku masawo bagita Fadi TV ubuzibu bwavudde ku kijjukira ku makyamba tusizaako video nga balaga mbu abasoga batansobola kubanga batabuka nga bagamba nti maama ine bantu nti aluddewo kubanga azaala nti aluddewo kubanga azaala nti ebbanga gwanvu kakati ate amawulire genfuna akadde kano galaga nti bayawukanye oba ate bagajjiwa bagatambuza nza naawe bagita Fadi TV mwe mutya bagifollowinga namwe abagyekomedde ku kitalo waliwo Sekala amagoba sanze nga afiiridde mbuliri kigambibwa bw'abadde alina obutakkaanya ne bosi we era yabadde amaze okufuna tiketi nga akomawo Uganda kakati tugambe nti bosi we alina kyamanyi ku kufa kwa Yusufu eyafudde bamuyita Yusufu yafiidde mu ggwanga lya Saudi Arabia kitalo nnyo ekya Yusufu stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebisinga ate ebyakabi amawulire guba nayaga leero gagasinga gannaku nnyo ekyamazima kitalo nnyo bambi ekya Yusufu kiki ekyaviiddeko Yusufu okubanga afa manye ebintu by'okufa bannange ndowooza buli muntu aba n'entuuko ye kuba ate bungamba nti ate Yusufu yadde amaze okubanga afuna tiketi ng'akomawo Uganda ate naafa ne bamusanga ng'afiiridde mbulire mwana biba tebigatta bulungi biba tebitegerekeka biba tebigatta bulungi biba tebitegerekeka kiki ekyaviiddeko Yusufu kubanga afa yabadde mukono ebirwadde oba boosi we alina kye yamukoze waisaazo kati byebibuuzo byebuuzo akadde kano kitalo nnyo ekya Yusufu munnange kitalo nnyo ekya Yusufu eyo ng'avudde ng'ezikosalize ne wakyabasinga wa Busoga ne maama kugambye waliwo information gye batambuza ku mitimbagano nti bano bandibanga bayawukanye nti obuzibu bwavuddeko bbula lyakubanga omwana akyabuze mbu ne Katikkiro wa Busoga mbu ayinza okuba aviiriddeko obuzibu naye nga tetunnakonfaminga temubitwala siriyasi kubanga binasobola okuba nga nfuna byabadde bya mwana ng'omwana abuze Abasoga batasobola okuba nga bakola ki batasobola okuba nga beekyanga baagala maama azaale omwana omukyala wakyabazinga azaale bebi bagamba nti ebbanga ggwanvu bw'aluddewo okuba nga akola ki aluddewo okuba nga azaala binasobola okuba nga nfuna ku makya olwaleero kati ate gano ate zizemu gafuna kawungeezi muna ebyo ebitambulatambula akadde kano ku social media byebyo munnange ekyamazima bambi Mukama bayambe basobola okuba nga bafuna omwana oba ate bw'ogamba nti ate bayawukanye kapo yaabwe bambi nga ate bayawukanye nange kiba si kirungi naye nga bingi ebyogerwa ebisinga sinnabikonfaminga bino ebya Katikkiro naye nga nabo babitambuza nti Katikkiro yandibaamu engeri ne maama mbu temubitwala siriyasi byambu bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku mitimbagano egya social media naye nga bikyali awo bwe bityo tebina kubanga bikonfamingibwa kubanga basinga batandise dde okubitambuza nti bano bayawukanye wabula ekitanaba kubanga kikonfamingibwa nti bakoze ki nti bayawukanye n'ebya Katikkiro okuba nti nno beenamu engeri ne maama ine bantu nabyo tebinaba kubanga bikonfamingibwa kubanga mbalabe yababitambuza ku social media tebina kubanga bikonfamingibwa temubitwala siriyasi bikyali byambu following Fadi UG News, following KBTV UG, following KRTV Uganda now, ate following ne Fadi TV UG. Yeno nyinyi joliko
Yo subscribing onyige kale bona subscribing anonyiga kale ja kuba receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Nsonga ze mama ine batu jifiya motesi okubanga munange paya okanyine ekyabazinga wabusoga buzi bwavudde mbu ku Katikkiro. Jukira abasika bagabuzi bwavudde ku omwana nti abasoga batabuse abali bagamba nti obuzi bwavudde Katikkiro nti Katikkiro andibanga yakola ki yasoberera mbu kugambi byebyo byogerwa naye nga tulina kubanga tukonfaminga nti oba bituufu oba byawolokoso bayinza okubanga wolokoso atende tulabe wali omukate wabula muliro waliwo n'abaawo ekituufu bijja kola ki bijja kumala bimanye ebintu byebiseesinga ebintu by'obwakabaka tebatyaga byajyame batyo. Simanyi nani yatandisewo story eno ey'okuba nti nno Katikkiro ne maama ine bantu tewaliwo ekigenda mu maaso wakati bwe. Simanyi ani yatandise story eno ate esinze kukola ki ku trendinga lwaleero luno ekawungeezi esinze ku trendinga olwaleero luno ekawungeezi naye nga kinaba kubanga ekonfamingibwa ate mubitwala serious soka mulindekoko katono mubitwala serious naye nga mbagalisa bisinga. Omukyalo oli X yagamba nti ajja kubaloga era nti ajja kubalemesa obufumbo bwe libadde ogondozi ddubwe lyandibanga alikola kuba essaazi nomunnange wetegereza ebimuko ebitambula mwana tebitegerekeka ekyamazima yakko tebitegerekeka bintabule nange bikonfyuzinze tebitegereka ate simanyanga omwana abuzi ate simanyanga ate Katikkiro agenda kubeerako bano okubanga baawukana ate maama ine bantu ne Katikkiro tatwalwa ekigenda mu maaso wakati waabwe tebitegerekeka. Likazi lye UK bwe baminidoza likosa media mitwe mwenda likazi lye UK maise baligala okujja ku mukolo nga lyagala okujja ku mukolo lyasula mu hotel giryakoma ku hotel sebo lyatuuka ejinya lifuneka hotel awo lyakola kimu lyasula olwamani likola ki likyandi ligenda e UK nilyoka libeera ku TikTok ne likola zilive neligamba nja kubalemesa ne banaakola batya nja kubale likazi lyawera baaba emindo zalifuwa buli lunaku lyagamba nja kubaloga kyamazima obufumbo tansa okubanga buyuga relationship tansa okubanga eyuga bwibanga bituufu erikazi lyandibanga ekyamazima eddogo lyalyo lyakose mwalaali mune ebyo mwongere bambe kubasabira relationship ez'okubanga esigalawo bambe okubanga bafuna omwana mune ebyo bagita Fadi TV yo jimbe bulungi mbagala nnyo mwerako.